Mu kaweefube w'okutumbula ssaako n'okusitula ebyenjigiriza mu masomero g'ekkanisa ya Uganda bataddewo enteekateeka ez'enjawulo okulaba nga abayizi mu masomero gano bakola bulungi mu bigezo byabwe eby'akamalirizo. Kati emu ku nteekateeka kwe kugezesa abayizi b'amasomero gano ku mitendera gyonna okuviira ddala ku ky'omusanvu, siniya ey'okuna n'ey'omukaaga. Mu mwaka gwa 2021, Minisitule y'ebyenjigiriza yatongoza ensoma empya oba giyita ensoma y'obwoleke esobozesa omwana okwenyigira mu byasoma obutereevu. Minisitule yategeeza ng'omwana bw'agenda okugezesebwa buli mwaka okulaba bw'ayimiridde okuva ku siniya esooka okutuuka ku siniya ey'okuna ng'akuŋŋaanya obubonero. Twagadde okumanya obanga ebigezo bino ebya mock oba eby'okugezesa ebigenda okukolebwa amasomero g'ekkanisa bikyalina omugaso mu nsoma eno empya. Nga bireeta omuyizi okwekkiririzaamu okusobola okukola ebibuuzo ebifaananira ddala ebya UNEB by'anaakola n'okusobola okumanyiira pressure. Okusinziira kwakulira Provincial Examination Agency, ekitongole ekitwala ebyenjigiriza mu kkanisa ya Uganda, agamba nti ebigezo bino bigendereddwamu kulaba abayizi baabwe bwe bakyabula basobole okwongeramu amaanyi. And it is just to assist the students to see whether they have gained the content or they should try to improve and even teachers to perform better. Wadde ebigezo bino bitegekeddwa mu nsoma empya, abayizi be banaaba bakozesi byakugatibwa ku bubonero bwabwe obw'akamalirizo. We are not going to send any marks to UNEP. These are just mocks and they are supposed to be done at school level. Bano era basinzidde wano ne benyamidde olw'ebiragalalagala ebisuse mu masomero ebitattanye ekitiibwa ky'ekkanisa. We have a department within the directorate designed to come up with strategies fighting drugs and other substances that are abused within schools by the students. Bakubirizza abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe kubanga alipoota ezizze zifulumizibwa ziraga ng'omuwendo gw'abaana abafiira ku makubo nga bagenda ku masomero bwe gweyongedde. Ekitongole tusaba minisitule evunaanyizibwa ku ntambula mu ggwanga okufaayo ennyo okuteeka obubonero naddala okumpi n'amasomero ate era n'okuteeka buhamps obuziyiza abavuzi b'ebidduka ab'ekimama okudduka emisinde emingi. Winite Sana Kayinja agafeeyo ku Spark TV. The Son and the Holy Spirit.